Gavumenti yewadde okuba nti eyavuwaza Jose Chameleone bwevuddeyo ne mucharging okusasula obukadde 77 mu URA. Kino nno tekireka ensawo ya Jose Chameleone bwebumu era nga musajja mukulu ono atandise okuba nti atawa mpolampola. Tukwaniriza naterako omukoto gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Chimso Rich Boya Maxud Junior. Webale kuba nti otambula naffe yes gwatambula naffe 24/7 era webale kuba nti osubscribinga anetutambula ffenna ebiseera byonna. Nkwagala nnyo mwana wa maama era yensonga lwaki nkuweereza nkwagala nnyo kubanga yegwe ensonga yegwe atufuula kyetuli. Yes okuba nti tetukkiriziganya oba yes tetukwatagana mu nsonga ezimu tekitufuula balabe. Mbaagala nnyo batali bange ab'enjawulo. Team People Power big up on yourself. Team NRM big up on yourself. Team FDC big up on yourself. Team DP big up on yourself. Team and yes National Unity for Platforms big up on yourself. Kekasero kuba nti yes fena tuboleganya mu elections ezidako mu maaso naye nga ate mbasaba obulute butwawula bannange tokuba munno lwakalulu era nga atoswaza muntu yenna lwakalulu. Twagala Uganda ey'emirembe tebenkedde so n'olwekyo tulina okuba nti tukozesa eddoboozi lyaffe n'okuba nti tukozesa yes obuyinza bwaffe mu bulungi than okutulugunya abantu abamu. Nkwambye tukwaniriza omulundi omulala ku Uganda Mukamooli olunaku lwaleero nkuleetedde Dr. Jose Chameleone East African Heavyweight Music Champion African number 6 ate nga Lord Mayor to be Mayanja Joseph aka Nko Joseph Gadimba Mayanja aka Jose Chameleone. Olunaku lwaleero URA oba kooti yavuddeyo negamba Jose Chameleone abeere nti asasula miliyoni 77 eza URA era nga sente zino agenda kuba nti azisasula mu bitundutundu paka lwagenda okuba nti azimalayo. Chameleone okuba nti asasula sente zino alangibwa omusango gw'okuba nti ayingiza emmotoka V8 mu ggwanga nga takisasulidde mesolo era nga gye buvuddeko emabega mukwano gw'enfanfe amanyikiddwa nga Balamu yakulemberamu ekikwekwete ekyokuba nti kikwata emmotoka ya Jose Chameleone. Jose Chameleone mukuba nti yes yewozaako bambi yali olunaku yali agenda kuba nti ayimbira kabaka neyagezaako kuba nti yewozaako mpolampola musajja wattu kata akwatibwe era nga yasimatuka okuba nti akwatibwa n'okuba nti agenda mukomera mpolampola naye ate omusango teyagusimatuka basigala bamunoonyako mpolampola. So n'olwekyo emmotoka ya Jose Chameleone bamala ne bagikwata owogibowa aneetwalibwa ku poliisi mpolampola era nga aba URA bagiwamba then mpolampola mukuba nti bagenda mu kooti omusango ogwabaddeyo 30th yes ku Buganda Road mpolampola then omukulu ono bamugambye agende atandika okuba nti asasula sente z'emisolo yes egy'emmotoka ye era nga bamusalidde obukadde 77. Kino n'ekintu kyatandise okuba nti kiri political oba abantu batandise okuba nti bamakinga issue eno yes political nga bagamba nti Jose Chameleone oba oliawo batandise okuba nti bamuteekako ebisangosango olw'okuba nti yavaayo mu kibiina kyeyakolerako emyaka yes giringa 5 emabega that is 2016 ekibiina ekyo kita cha NRM project bali bagita tubonga nawe mbobo lyawo engeri gyavaayo n'agenda mu DP Democratic Party atenga ne mu People Power atenga agezako kuba nti agamba eggwanga baga President Museveni. So abantu bagamba nti olubo lyawo government egezako kuba nti charginga Chameleone kuba nti mu discouraging no kuba nti mwavuwaza asobola kuba nti tayesimba oba teyenyigira mu byabufuzi ebyo sibirinako bukakafu nnyo. Yes naye ebyo byempulira. So n'olwekyo Jose Chameleone olunaku lwaleero bamusalidde miliyoni 77 era nga Jose Chameleone agambye nti ali willing okuzisasula. Simanyi oba yes simanyi oba Jose Chameleone sente zino agenda kuzija because abayimbi tebakyakola of course atenga simanyi oba yeterekera mpulapula naye yeterekera because akoze emyaka 2 alina mwaka sente. So Jose Chameleone bamucharginze miliyoni 77
mugamba nti blood sente zino genda zisasula URA abalala batandise okumakinga issue neri political naye ngate abantu abasinga mu ggwanga tebasasula misolo abayimbi ba minister ba MPs ba police officers ba army officers abasinga yes basasula misolo mu Uganda tubulaba nti yes ne system yaffe eri corrupt so abantu batandise okukiikira ensingo government nga bagamba lwaki ku ssaawa eno government evaayo negamba Jose Chameleone asasula omusolo bino n'ebirala byebulina mu episode ziddako bampita ntambi kimso bye bye.